Okay, abatulaba balungi ku mabeezi abo product kansibira buli omu gyali ali bulungi. Tuli mwaka mpya 2023 nabagamba nti nno buli omwaka tujja kugenda tubaleetera mpola ate nga betubaleetera bibayamba mmwe nga mmwe abantu. Nayagadde nsooke nkwate ku abaami mukisusizza. Masterbation yafuuse masterbation okugenda eddakiika 2 bannaayi zifuuse eddakiika 2. Abamu kati mumala na butikitiki gwe ng'omaze kale mazima n'owasa omwana wa bendi n'omukuba embaga. Abazadde ne bakusiima haiti yeeyo buli kimu kyekyo naye n'otuuka mu kitanda nga tukola ki nga teweesobola kiswaza ate kimalamu n'amaanyi. So mukwano gwange gwe wennaali nze saagala oswale. Saagala omukazi akunobeko nnaku ezo atambule akole ki agende. Kyobala nabagamba nti guno omwaka ngenda kubajjanjaba. Gwe ataasiime simanyi ky'olisiima mu nsi eno. Kubanga omuntu wavaayo n'agamba nti kanzijanjaba abantu bange bakole ki bakyerere. Mubimanyi ebintu by'okujjanjaba si byangu. Abasinga bamala gejjanjabira. Abasinga banoonya byabe nga bakola ki nga batambula. Naye ate ffe ekyenjawulo kye tulina oba ekyenjawulo kye nnina nze ebyange bw'obikozesaako byo binyi bikola ki byeyogerera. Njagala nkunnyonnyole ku bulabe nate obuli mu kukozesa masturbation. Ekintu kino nzije nkiyimbirira naye nga kkirizagaana mu nsi eno masturbation yekyasinzeewo okusaanyawo amaka, essanyu ly'amaka naddala mu basajja. Kubanga w'otandika okugikozesa yo kennyini eyinza okufuuka mukazi wo n'etakukkiriza kuddamu kubeera na mukazi wo yenna. Nga wobeera n'omukazi owulira takuwoomera, owulira tebikugendera, naye ate w'okozesa masturbation osobola okukola ki okumala. Masturbation kye ki? Masturbation kizimu kiri awo, kishaitwani. Ebizimuzimu ebyebeera bikola ki bitambula. Kati kijja nekikuletera nekikwata obwongo bwo n'otandika okubeera ng'olowooza ku mukwano n'otandika okuba obufaananyi ng'oli n'omukazi oluusi ng'omwagala nnyo ng'olaba muli mwenna, olaba munyumirwa muli mu kikolwa, ogenda okulaba ng'ate otandise gwe kennyini nnyo okwenyiganyiga mu bitundu bye ebyekyama. Neweenyiga ogenda okulaba ng'omaze. Ekintu ekyo kiba tekizoolokaloka, otandika okufuuka addicted ku kyo n'obeera ng'okikozesa buli kiseera ate kijjamu eyo essaawa yennyini. Bwe kiba kijja ku makya ssaawa 11 era tekisussa kasatuka ssaawa 11 ng'ekino ekikola ki kijja. So omukwano gwange gwennaali eyo oba olina embeera eyo, teri ddagala lijja ku masturbation, eyo teririiyo era tebakulima nti gyeriri nti kwata eddagala lino ove ku masturbation naye bagamba nti nokwata eddagala lino ove ku sigala. Masturbation taviikako na ddagala. Masturbation okumuvaako olina kukimanya gwe ng'omuntu n'omanya ekintu kino kibi, kizaala emize mingi, kirina side effect nnyingi nnyo eri obulamu bw'ogwo omusajja. Ndi ku basajja kirina side effect nnyingi nnyo kino ekintu. Kaakati bw'omala otegeera side effect masturbation gy'erina n'ogamba kankirekeraawo okusobola okukomyawo essanyu ly'obulamu obwo oba essanyu ly'amaka go, n'ogamba kankyerekereze kansigaze mukyala wange. Ekintu eggulu ekijja n'osomawo edduwa gy'oba osomye yonna edduwa n'ogisoma egobe ebishaitwani ayatul kursiyu n'osoma oba n'ogamba Mukama Katonda ntaasa ku kino ekize kikole kinveeko. So kigenda okuyanga omuntu gwe kijjira takyakola takyayagala nakyo nga kikola nga kigenda. Kaakati ekintu ekyo bwe kiba kikuyambe ne kigenda kirina side effect gye zikulekera amaanyi oba toyina ate n'okukendera oba okoze oba okendedde. Naawe abadde alina enkwaso zo nga ziri active zitandika okubeera nga zisumanyira, n'otandika okuzaala abaana ab'ebitundu nolowooza nti obuzibu buli ku mukazi, kumba ate naawe omusajja bukola ki
bukuliko ensonga nti wakozesa nnyo masturbation. Eri abamukozesezza myaka 5 myaka 10 myaka mmeka oli ku masturbation okola ki okozesa ng'okyewaaniddemu abali ku kyemu kayita kasabbuuni. Waliwo kati byempulira nti oddira akaveera n'oteekamu amazzi n'oteekamu omo n'okuba omufaayo ekituli omufaayo n'okubamu ekituli n'oteekayo akaveera ako n'otandika okubeera muli eri obeera ng'ali mu mukazi olw'okuba nti nono omo akola ki aseerera. Mukwano gwange ali oyinza okuba onyumirwa ng'era wooli tiweetaaga mukazi naye ojja kukaaba. So gwe yena ali eyandaba weesonyiwa ekintu kino okubanga si kirungi. Katonda aba akuyambe n'ova ku masturbation olina kwejjanjaba, olina okukirinzinga omubiri gwo ogwo okubeera nga gudda butya n'ogurefreshinga gukomawo bulungi nnyo ate n'obeera ddala bulungi kasita obeera ng'okozeseza eddagala ettuufu era lyolina okukola ki lyolina okukozesa omubiri gukomawo amaanyi go ne gakomawo. Watandika masturbation ng'oli musajja alina ekisumuluzo ekiwera naye kati tokyawera. Eyalina ekisumuluzo ogusumuluzo kati olina kasumuluzo kali bwe kati katono nnyo. Weebuuza kiki naye gy'okoma okugira bw'oti nga weekulukuunya nga weekuutakuuta wona woba weekuusekuuse n'omubiri guli gye kukoma okukola ki okukendeera ate mukimanyi nti nogukakanyala gukapa bakuyita kukapa yes ne kabeera nga katono kali awo tekanyirira kogamba tekasikiriza tekintu ekyo masturbation kyekola ki kyereeta. So mukwano gwange ali eyo oba olina obuzibu ng'obwo senga nanyini ebirungo nkuleetera eddagala lino nga wooliraba. Lino eddagala oliraba weeriti ebeera ddoozi emu naye ddoozi eno ogitwala okusinziira ku bbanga ly'okozeseza masturbation. Waliwo ogamba nti n'okozeseza masturbation emyaka 5 myaka 10 sobola kukuba ddoozi eno emu nekola ki nekolera. Ojja kulaba enjawulo ojja kugiraba naye still nga tokoze eki nga tuteredde bulungi. So gwena yakozesa masturbation n'eddagala olikola ki olyetaaga likirinzinga lifuula enkwaso z'okubeera active refreshing omubiri gwo n'obeera ng'owangala na mukisawe buki bulungi nodda mu nnomoyo ng'omusajja yenna weyandibadde akola ki abeera. Lino eddagala lyammwe abakozesaako masturbation naye banaye mbakubiriza mulekeraawo obuze buneeno. Ekyobutabeera na mukazi tekikutuma kukola masturbation. Obulamu bwo bwonna buteeke ku kintu kimu kyekyo kyewagenderera okukola ate nga mutima gwo kimanyi nti omukyala ndi musanga obudde bwonna. Kyoba okola kiri ekyo saba busabi bulamu nti Mukama Katonda akusinkanye ne mukyalawo oyo gwe waleka oba oyo gw'oli wasa ng'oli muki ng'oli mulamu bulungi musobole okwenjoyinga obulamu bw'ensi eno. So baswiti eddagala lino erya masturbation. So gwe wena alina masturbation eyakozesa ku masturbation mukwano eddagala lye lino osobola okubeera nga olikima n'olikozesa. Ddagala ddungi nnyo eri omubiri gwe omuntu. Tewerabira nti nno deliveries zikolebwa wonna w'oba oli. Oba oliddawo oba Uganda oba si Uganda oba wa delivery tuzikola eddagala nelikola ki nelikutuukako. Tobeereyo n'ogamba nze ndi wala nkoze ntya ate njagala okudda nga mukyala wange musanyusa. Eriyo abakomawo n'agamba banaye nze nkomawo naye sinamwadde otwanyibadde n'otumu. Kati gwe sooka ne kukyajinga ne kana akacupa kano okalaba kana akatono kano sooka ne kukyajinga ne kana akacupa. Eyo stress pressure neevaawo ey'okubeera nti weeraliikira omukyala wawe ogenda musanga otya biki muludde okweraba ate oli wa ddakiika 2 oli wa butikitiki ng'okola ki ng'omala. Kana akacupa kakukyajinga abakukozesezzaako mubumanyi era nsuubira ino eddagala mulimanyi extra man power. Muno temuli Viagra temuli ki wabula miti gyaffe gye gyatabulwa okusobola okubeera nga omuntu ye gimuwa amaanyi. Yes kati okozesa kana akacupa era n'oterako eddagala mukwano gwange oteerera ddala bulungi. Gwe wena jjanze bannange simanyi kye ngenda kukola wuubo lino oluba okulinywa
dakiika mbale liba likoze ki litandise okukola nga omubiri gwonna gwonna limaze okubeera nga liguyingira. Senga nanyi birungo ndi mulago kubbiri ni akakandesi church wanisangibwa awo okawo ogenda okunsanga 0704 737 714 0773 36 9 5 tewerabira nti nno ate tulinayo ne programu yaffe empya eyasumi hampers kusurprisinga kukola ki kusurprisinga mangi nnyo mulina abantu abakoledde ebirungi omuntu n'akubeererawo n'abeeranga muzaddewo naye owuli oyagala okumwebaza mu ngeri ey'enjawulo ntuukirira ongambe senga nze njagala surprisinga muntu wange nze senga njagala kwetondera mwagalwa wange namusobya ebbanga ddene senga njagala kwetondera muzadde wange namusobya naye nsaba akole ki ansonyiwe otya okutuukirira omuntu oyo butereevu nze ntuukirira onyinyonnyole tonnimba ate tubeere nga tuggusa ensonga eyo osobola okuddingana bulungi n'omuntu wo oyagala kwebaza mwagalwawo birthday ya muntu wo oyagala omutwalireyo mukolereyo ak'enjawulo so senga mbeerawo nga nkikwasaganya wali wonna mba nkola ki mba nkikwasaganya era mba nkisobola ne ku simu oyagala kuzuula mazima omusajja akumalidde obudde omukyala akumalidde obudde naye ng'alina abalala bafeeya nabo era ku simu naye tusobola okukikolerako ne tubako be tumugamba n'omanya endowooza ya mukwano gwo n'omanya muntu ki gwokola ki gw'otambula naye alina gyakutwala batalina gyakutwala eyo no programu mpya bagiyita sumi hampers so mukwano gwange nsaba otambule naffe era otuwagire era sumi hamper eyina account ku TikTok era oteekamu sumi hampers ojja kubeera ng'olaba era gendayo onfollowinge byonna byonna ojja kubeera nga ate obeera bulungi mubeere bulungi mwerawo.